Sijja kusaba mama wali omwana omuzukulu mu bujjangu vayo yibiri obusa kantangaze mkatonda vayo yibiri wali nsaba kusooka ogondera ebiragiro taata owulira nga tosobola kuyimirira nga tukola ekiddako mukole ekiddako kubanga taba atolwedde asazeewo tata yasazeewo situgenda kwegayirira senga kakati oli entula teri bukuzika leka kubikkirira mu kakati mama wabana bw'aliwulira nti ava mu kika oba mu nnyumba y'ono omulyango omugulu olita neyetonda ekiriba kigaanyi agende mutwala omwana wo ojjamu mu kika ekirala nze kyemba nsazeewo nkisalawo nekikola tikirinako ekika kinene tuli bangi nabo bebwesugula bonna nabaweereza era bw'otategeera ono gwe gwagenda okutegeera agenda kirani ekyo kasiya mama muleke mama mama muleke naye mu maaso gyolaga omwana oyo akukoze ki okujjako nga olina ekirala olina olujja olulala ono muwamu naye bigenda kujja nga bijulira alwa bive ku oyo nga bijulira kika naye osanze obuzibu tukuze n'ekika kinene okitegeera oyo omwana bamukwata hamu namukwata ne Yasini birina ebifaananyi owulira nga byetonda kusaba zino sizirowooza lwaki akoze bwati ebigambo byayogedde abadde mu ntebe yenanga atuddaaki fe baganda fe basenga bahaamu oli kino nze yabadde ne senga wa mwanyina wa haamu tatusombowa akasibi akamu bakava ku nnyumba tetonya omwana gwotagati tabaguokana ku mugendo kakasa lwaki ofaayo mwanyina tetoddayo okitegeera bwe tojja kususuka n'ogenda osule wali amukuba kuki agezeeko sirange oli muto omwana omwetowaza kitaawe yenamukwatako abambagama yeyogeza ngatamba tamana ebikolobero byakoze yabadde tayagala bulamu ali mu ttaka era mu kika abaana bakatekako ebikiro bannaga baani eyombweyi kasiya tombulira nze buli gwe kikwatako yenna nti ava mutuba gwalwago utadde omwana okulinnyawo oyo era kopi tujja ziweerezaako ne poliisi yes webale nnyo nabbikwata kize kibambagamu buli weeri gwabambiragamu alowooza nti ye amanyi okuvuma amanyi kubanga nze nalukwago okukusaba muzeeyisali yadde ono omwana yakoze bwato nga bwe yakoze badde nkusaba busabi mu meeting nga tomumeetingidde mu group ya family just meet him mukubire essimu omusinkane kubanga alina noba yabadde n'ensonga by the way kuba wali oyo omwami yabadde akubiriza meeting yamuganye okwogera bwe yamuganye okwogera mwandibadde muwuliza ku kike nga otamale siniya nafuna omukisa nabeerako naye naye nga bwe mubeera ku kamera ayogera birala ate bwe muvaako ne mudda mu lwaliro mwe nga ate munyumya birala yali musajja akyuka nakufunamu. I'm telling you as my young brother,
togenda kufunamu kino ekintu nkikubuulira. Ensi tebagiramula nga ggwe bw'ogiraba. Tambula ne famire. Yadde famire teziyamba. Yadde ngana teziyamba. Tukimanyi bulungi nnyo nange ayogera anonyeza kubanga famire yange. Oba oli awo tetuli siri bulungi nnyo nayo. Naye ate gwe musaayi gwange babeerawo obaleka ne babeerawo mu mbeera zaabwe. Bwe balituuka eyo mu maaso maybe ng'obeetaaza oba ng'olina ky'obaagaza. Yes, oyinza okubatuukirira. Oyinza okubatuukako. Naye benyini bayinza okubaako kibaku. Tukimanyi bulungi famire, omuntu omukulu akugatta ku famire bw'aba yafudde. For example, bw'abanga taata wammwe yafudde, ebiseera ebisinga famire beerabira. Bw'abanga bamanyi n'okugoba bannamwandu, gwe genda omusajja gwe wajja okufumbirwa yafa, tokyalina ky'otugamba, genda ffe tubirabyeko mu famire zaffe. Era abasinga bakulidde ku basingle mothers, abamu tukulidde ku basingle mothers lwa family. Naye tetusobola kukola ekyo ky'okoze n'obavumavuma okuba ogigoloza at your age. Taatawo tannalastinga myezi 2 mu ttaka. Eriyo family ezimu nga kati mwene yammwe mwesemye nti yammwe tewali asobola kutunda byabugagga byammwe. Sooka mwena muli bantu bakulu abasigadde nga bamulekwa, muli bayivu, ate taata wammwe naye alabika sabi oddeko ofune mukoka ak'obuntu like amagezi gadde mugakukyalire otegeere. Family yesi si nnungi. Family si nnungi naddala ku bintu ng'ebyabagezi. Naye kati ondulanga family yatambula emirundi tewali kibagenda kubba, mwenna abaana muli bakulu muli bagezi. Sisuubira nti muzeeyi Sali agenda kubabbako ettaka. Sisuubira nti muzeeyi Sali agenda kukwata takisi za tamu azirye. Musobola kati okutegerera ebintu okujjako ate mmwe bennyini mu abaana nga mmwe kuba mmwe mwenna muli bakulu ate muli bagezi. Mwena mba lawyer, mwena mba doctor, mwena mu bagwe n'abalala. Mmwe musobola okwedyamu olukwe ng'abaana batamala emirundi senior. Naye nga bwenda ba family yammwe teyinza kugenda maaso na kutwala bintu byatamala emirundi senior nga mmwe muli kubanga mmwe muli bantu bakulu. So family so kubanga si nnungi oba family zonna nga bwe kibeera ng'omuntu omukulu afudde abaana ne bababonyabonya naye si ku family eri ng'eyammwe. Eyammwe ndaba nga y'abantu abategeera era ne baba tebategeera tebalina bagenda kubatwalako bye banaaba batutte mwe mugenda okubyetwalako nga gwe Tamale Junior okutte ebintu by'Abaganda babekyengera kutegeeze Tamale emirundi Junior nti ensi tebagiraba nga gwe bw'olaba tebagira teringa gwe bw'ogirowooza. Bano abantu b'ojolonga nagambira bagenda okusemba ku ntaanaayo ffe nga tuvuddeyo. Sinakindi ffe n'abamu tetujja kujja. Gw'olowooza taatawo Tamale emirundi senior bonna ensi yonna yamuziise. Naye omanyi ensi ebadde eraba content we, omanyi ensi ebadde emunyumirwa. Lwaki abalala tebamuziise? Abamu ensi twabaddeyo bantu batono, twali badde bangi, but compared ku namba y'abantu abadde bakonsuminga wakawe bangi. So da bwe kityo bano bakasunda basa bakwewaza ne wepanka ne wepasida ne wekola ate ne wekola otya bagenda kukuleka wo. Bano abantu be bajja kuba meeting ngo omulambo guguli wali. Yes, I request Mr. Sali to meet that young boy. Actually, the only person who can appear in that meeting, Mama wa Tamale Junior. Or either you can meet Mama Tamale Junior alone, then after you meet Tamale Junior himself, or either you meet them at once. You meet Mama Tamale Junior and Tamale Junior at once. 3 of you musobola okutuula ne muteesa n'akubuulira because mu bantu abangi ayinza okulemerwa okugamba ki kyayagala nakyo kimukozesa byakola. But when you are 2 or 3, he can tell you why is he doing all such things. Lwaki akola ebintu ebifanaganako bwe bitu. Otherwise, bwe munasigala mu embeera agenda kusigala nga abakuba, agenda sigala nga abavuma, agenda sigala mpaka bwaliwulira ndowooza nti kati kyakoze akikoze era yes. But in this case mu meeting babiri oba omu ajja kubuulira. Ena nagwanza kwogerako naye. Ofudde mama w'ekivumo tetumanyi oba bambi omukyala yalaga jala natakukuza mu mbeera nnungi oba wagenge wala ntaatawo nga yakuwunzawunza bwotyo. Naye ate watugambako nti mama oye mukazi gw'owuliriramu era yekka yasobola okubaako kyayogera n'omuwulira. So mu mbeera eyo badde nkusaba munnange wulirizaako ku nnyoka amaziga. Nkyemanyi nti mama wali mukaaba amaziga ku byalaba okola ng'omukyala yafumbira mu family eri kati eri mu kumuvuma buli kimu kizza ku ggwe. Omukazi musiru, abaana be basiru, biki.
nga olaba omukyala w'ekyengera ne maama omwenyini enjaga nti mukyala mukaka mukubanga tetumuwulirangako tetumulabako ng'ayogera okujjako ku lumbaawo tetunaba kulaba ku maama Tamale Junior ngo baali ku social media baali okola biki. Kulamusiza nnyo gwe munafa agenda maaso okubanga ate otugoberera n'enkwebaza emirimu gy'osobola okubanga okola webale nnyo webalire ddala gwe mukwano gaffe ayekumina ku mukutu guno gwa Kimba wa updates wetusinzira okubanga ate tukuweereza ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo. Njagala okubategeeza okubebaza mwebale nnyo okusubscribinga ku channel yaffe mwebalire ddala n'okomentinga n'oteekako likes ez'enjawulo ate n'abo abatuwa emirimu ejenjawulo njagala nnyo okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abajja ne balanga naffe abaleeta emikolo tugibakolere era njagala okwebaza nnyo abantu b'ekyotera kyalibadde bakita bootera abantu b'ebootera abantu b'ebukunda ebitundu ebyo mwenabadde butadde tukola omukolo ogw'okwanjula n'okwanjula mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe era tubasaamu nnyo ekitiibwa. Nako olwaleero njagala kwogera ku nsonga eya Tamale Mirundi Junior ne Tamale okutwaliza wamu famire. Mwalabye bulungi nnyo nga famire egobye omwana ono mu kika. Simanyi oba emitendera egigoba omuntu mu kika gyagobereddwa nga bagoba omuntu era abeera akoze ki ebireeta omuntu okumugoba mu kika. Tugenda kuba nga tutunulawo nnyo awo okulaba nti yes twetegereze omwana ono engeri gyagobeddwamu n'ebiringa ebyo nabiki ebyaviiddeko okubanga agobwa. Njagala okubategeeza oba okubagirayo kinyusi kyonna nga bwe kyatambudde. Mujja kujjukira nti sabiiti ewedde famire ya Tamale Mirundi Senior omugenzi ng'ekulemeddwamu mukulu we Muzeyi Sali wamu n'abantu abalala omwali bannamwandu naye nga owa Kyengera taliiko maama Tamale Junior nga taliiko omwali baganda ba Tamale abakyala n'abaana abamu naddala abaana abeezana bagenda ewa Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mu ngeri y'okwetonda nga bagamba nti twagala okwetondako ebyo byonna ebyaliwo ebyakolebwa muganda waffe omugenzi byakola eri Mengo era nti Katikkiro n'abaddamu n'abagamba nti Kabaka yabasonyiye era Kabaka yasonyiwa dda Tamale Mirundi. Abantu abo mu kugenda kwabwe kiraddirira oluvannyuma lwakuba nti omugenzi bwe yafa olw'okuba nti yali alina okugula n'akwe ne Mengo specifically ne Katikkiro tebaakola kintu kyonna kikwatagana ku maziika kukufa kulumbe kukubika n'ebiringa ebyo byonna byonna wadde n'okungubagira Joseph Tamale Mirundi. Tewali wadde okuteeka nti amawulire ku TV ya Buganda wadde oteekako amawulire ku radio ya Buganda tebyakolebwa wadde okusindika omukungu w'Emmengo agende mu nnyimba oba agende mu kuziika nabyo tebyakolebwa. Akamu kabonera kenkunana kaali kalaga nti Mengo yali nyiivu oba Katikkiro ng'omuntu yali munyiivu eri ate omugenzi Tamale Mirundi Senior. Ekyo ndowooza Sali bwe yakiraba era munemulumbe n'akyogera so mu kuziika bwe kwaggwa n'akola appointment ya Katikkiro era bw'atyo n'asobola okugenda okuba nga ate amusinkana. Ebintu ebinene byabadde byagenze okubaawo. Tamale Mirundi Junior omuto yagaana okwetaba mu lukiiko olwo era ne maama we ne bagaana okugenda ne famire yali egenda Emmengo okwetonda yali egenda ewa Katikkiro okwetonda. Tamale Mirundi Junior ne maama we tebasobola kubanga bakola ki tebasobola kubanga bagenda era bwe baavaayo Tamale Mirundi yakola akatambi ak'enjawulo ku mitimbagano gyonna n'agamba nti mubadde mumbooza lwaki nze saagenze n'enyinyula ensonga ze nti nze saagenze olw'ensonga taata wange bonna be yali ayomba nabo baali balina kye bamukoze ye n'ekirala bwe naagenda Emmengo bonna taata be yagenda amaaso n'okuba nga avuma n'abamalayo ddi oba be yayinako embiranye n'abamalayo ddi nga ngenda mbeetondera n'abirako n'agamba nti akaseera kano ke tulimu si kaseera kakunoonya baani abayombanga ne taata kubanga taata kati mugenzi wabula twandibadde tunoonya abantu ab'omutima omulungi abaafaayo okulaba nti obulamu bwa taata bukola ki obulamu bwa Tamale Mirundi Senior bubeerawo ategeeza abaaba obujjanjabi
ababa ku ssente z'okujjanjaba omuli ba General Salim Saleh, omuli Speaker Parliament Anita Mongo, omuli President Museveni n'abalala ab'enjawulo abagezaako okulabika nti Tamale Emirundi obulamu bwe bukola ki butaasibwa. Era nga yiyi nsonga yagamba nti kati okugenda e Mengo okwetondera Katikkiro singa tunoonyezaamu abasasula essente z'eddwaliro n'ebirala kyekyandibadde kikola ki kisinga. Bw'otunuulira ebintu bibiri buli omu ayinza okuba nga mutuufu ate buli omu ayinza okuba nga mukyamu. Njatandika ne famire famire eno eyagenda eyagobye Tamale Emirundi Junior mu kika nti Mwami Sali musajja mukulu, musajja wa kitiibwa, amanyi ebintu nga bitambula. Ekyo genda okusinkana Katikkiro ne beetonda kulwa muganda waabwe si kibi, kubanga muganda waabwe yayinza okuba nga yafudde oba yafa, naye ate waliwo ebintu ebitavaawo. Alese abaana, alese legacy, alese omukululo. Abaana bano bayinza okubaako mu nsi nga bw'etambula tetumanya, muyinza okubaako abaana bayinza okweyambisa ku Mengo mu ngeri zonna. Gubeere omulimo, gubeere okutambula, gubeere bizinesi, gubeere ettaka n'ebiringa ebyo. Oli ayinza okuba nga ayinza okwetaaga Mengo mukadde kano oba n'ebiseera ebiriddawo, naye nga bakujuliza kimu nti famire yammwe yatukosa era famire yammwe terisonyibwa, temulirinya kigere kya muki Mengo. So kati okuzzaawo enkolagana eyo ekya Mwami Sali ogenda ne yeetonda, ekyo kyali kituufu. Wabula ate kirimu era obukyamu. Maze okulaga obulungi bwakyo nti abaana bano ba John bani ayinza okuba alina byagobagobako, ayagala ebipapula biriko omukono gwe Mengo, ayagala kwanjula, alina kuyita mu buwangwa bwa Buganda, ayagala kola ki yeetaaga Mengo. Kyokka obukyamu we buli eri Mwami Sali nti bw'ogaana weetondera Mengo ate patiriza endala. Mengo si ye yokka eyali erina ogugulana ne Tamale Emirundi ebyali mu opening ng'ovuddeko bino byali agulana nabo mu nkiso oba munda, naye ebyali bimanyikiddwa public, ebyali bimanyikiddwa ensi yonna. Abamu ye basuubiza n'obagira ejjambia. Mwami Sali bonna onoogendanga obeetondera, kubanga bw'otakikola kino ekya Mengo kijja kuba tekikoze makulu. Tamale Emirundi yayinga ayogera ensi yonna yamumanya ntakolagana na Odrick Lwabwogo. Onogende Odrick Lwabwogo ne weetonda. Tamale Emirundi yalinga ensi yonna ekimanyi takolagana na General Reiso. Onogende wa General Reiso ne mwetondera. Ensi yonna yali ekimanyi nti Tamale Emirundi takolagana na Robert Kabushenga. Yali yamutuumira linnya Kobushegu. Onogenda n'onoonya Kobushegu oba Robert Kabushenga n'omwetondera. Tamale Emirundi bangi nnyo babadde akolagana nabo era nga bo bali mu open. Kati bw'otakola ekyo ojja kuba kino ekya Mengo tekikoze makulu. Awo ku famire ekyo. Okudda ku Tamale Emirundi omuto, ekintu ye kyayogera naye kituufu. Ogamba nti akaseera kano tunoonye abantu abajjanja taata tubeebaze ssekinnoomu, ekyo kikulu nnyo nnyo. Kubanga okwetondera bali be yali ayina n'ab'obusungu, tomanya oba alina obusungu yasonyiwa oba teyasonyiwa. Tomanya oba alina obusungu yalimu mu kufa kw'omugenzi oba tekwalimu. Tomanya okwetonda n'okusonyiwa bya Katonda. Katonda yakola ki? Gwe weetonda ne Katonda yakola ki? Yasalawo n'awulira emitima gyammwe gy'ababiri gwe weetondera ne yeetonze. So ekyo kugamba nti nno bagende basinkana abantu abajjanja ba Tamale Emirundi kituufu. Era nze ng'omuntu nkiwagira. N'ekyo kugamba nti tugende e Mengo, bane njagala munkwate bulungi, temugamba munne ku bwende bo, njagala leero njagala kunnyonnyola ng'omuyivu. Njagala kunnyonnyola era video eno mugireetegereze bulungi. Njagala kubanywa ng'omuntu omubugumyeko era omuntu amanyi ensi nga bw'etambula. Maze wali okulaga ensonga bbiri, obutuufu obukirimu n'obukyamu obukirimu ku famire. Kati ndi ku Tamale Emirundi Junior. Kyeyagaana okugenda okwetonda kirimu wabiri. Kirimu obulungi, kirimu n'obubi.
nkutandikidde kantandike n'obubi nti Tamale mirundi bw'ogaana ogenda okwetondera bw'oba nga bwe yasalawo n'agaana okutambula ne famire ng'egenda ewaani ng'egenda Emmengo bw'obeera mu maaso eyo n'obaako wosinkana Katikkiro oba obaako wosinkana nga weetaaga obwetaavu bwa gavumenti y'Emmengo olikola otya kubanga gwe weesigirako nti etakolagana na Mmengo ye yafa. He's no more now and you cannot get anything from him from the day you buried him paka toliddamu kubaako kyofuna from the day you buried him toliddamu kubaako kyofuna. Actually eyo message era ngikanjiwereze n'emikwano gyange engeri ne business y'okwanjula kanjiwereze mikwano gyange abawale nakoze mwegumbulidde omuze gw'okugendanga ku malaalo nga mulina omukolo gwammwe ogw'okwanjula n'oyambala gomesi y'omwogenda ofulumira esooka ate n'okkirira ku malaalo ne baganda babatonotono awo ne mufukamira ku malaalo biki ne muteekawo ebimulimuli ne musabaasaba essaala ezita bannange baganda bange mmwe ate abasinga okukola ekyo bakatuliki. I'm not offending the Catholic Church but abaina that teaching bakatuliki basinga okukola ebintu ebyo bezenindira tezibimanyi nti omuntu waba afudde abeera afudde. Kabaka Samuel we yali afudde oli Sawulo yali agala okuzuukusa omubiri gwe Abafirisuuti bamulumbye naye nga tamanyi kiddako Katonda aganya okwogera naye olw'ebibi bye yali akoze ng'aganya okwogera naye n'agenda ew'omusawo omuganga nti nkole ntya Katonda aganya okwogera nange naye nyambooza okusuza Samuel kuba Samuel gwe yali yasikira bwe yazuukusa omwoyo gwa Samuel n'amugamba Ssebo nze gw'ozuukusiza nafa sina kiyinza kuyamba. Samuel n'addayo. So abawala ennaku zino abanjula ne mugenda ku malaalo ne mufukamira awo ne mukola biki ne mukola ki ne musaba essala awo oli mukola endagaano z'otamanyi oli mukwesulire muzimu okimanyi nti omuntu ono aba yali maamawo ate asobola okufuuka ekyobulabe gy'oli oyo aba takyali muntu munnaffe aba yafuuka dda muzimu aba takyali munnaffe era nemulekeraawo ekintu ekyo kukikola. So nzize ku Tamale Junior oyinza okusigala nga weewaasiira kuba ye statement yagaye nti nkuuma legacy ya kitange sijja kwetonda tatange ayite yeetonda oli yali amaze okukula ng'agenye ng'ali myaka 6 sawa yonna omuntu uli okoma okula osemberera ntaanaayo bulijjo okoma okula osemberera ntaanaayo era bwe walinga okola myaka 2 toyinza bbekola myaka 4 bwe walinga okola myaka 2 tosobola bbekola myaka 5 bwe walinga okola myaka 3 tosobola bbekola myaka 6 kubanga obulamu bwo bugenda bukyuka era bugenda bukendeera oba onfuna bulungi. So kati bugamba mbu okuma legacy ya taatawo nkuma legacy ya kitange legacy gye wali okuuma omuntu gwa logikumira yafa legacy gy'owozaako gy'okuuma ogezaako okukola ki oli mu kulumya abantu balala. So family bwe beegambye nti nga family ffenna tusituke tugende ewa mwami gundi tumwetondere olw'ebyo taata waffe bye yatuusa ku family eyo tomanya muyinza okubanga nammwe menyini mweyambye mwekka muyinza obanga n'okuyamba mweyambye nti temugenda kuddamu kufuna kusoomozebwa kwa kulyawo kw'amaanyi oba okutiisibwatiisibwa kubanga bamaze okukkaanya ne famire eyo era n'obwasiruganda ne busobola okuba nga bukola ki ne busobola okuba nga buddawo naye bw'obeera ng'ogaanye n'ogamba gwe tojja kugenda ze sijja kulinnyayo semujja kundabayo gw'obeera oyawukanye ku famire era gw'obeera osazeewo okola ebibyo ng'omuntu of which ekintu ekyo tekibeera kirungi n'akamu n'akeddagala ekyo njagadde nkibategeeze era gwe omwana omuto ekikugambe. Kaakati mu mbeera endala ekyokugamba nti nkuuma legacy ya kitange ayinza okuba nga nawe ayinawo obutuufu naye nga percentage ntono kubanga gwe yali akuuma ye yali radical yali mwogezi teyeetonda naye ate tubajjukirako gwe Tamale emirundi ne Tamale senior mwetonderako mwezi gwe bayita Dola Namala. Dola Namala agenda oba mwita Dola Namala Amelia Namala Amelia Nambala jeri agenda kusiba nasooka ayita taatawo ne musinkana ne mwetonda kati gw'ogamba mbu teweetonda lwaki nga wakulembera taatawo oba taatawo yakukulembera ne mugende woyo omukyalo omuyimbi Amelia Nambala ne mwetonda kitegeeza you are contradicting yourself gwe wenyini oli mu kwekuba awanfuna bulungi. So tujja kutunuulira ezo elements oba oli awo ezaaviiriddeko abantu bano okugoba Tamale senior I mean junior anti era yayita senior okumugoba ewaka okumugoba mu family. Yakola statement nga bibaddewo yali ku interview ne mukwano gwange Farouk Sakozi
n'agamba nti ye famire agivuddemu era nti n'enkima agivuddemu. Enkima ne taata yagambako nti agivuddemu ne n'agamba ye ali mu ye Congo. Kaakati enkima bw'obanga wali ogivuddemu, enkima yagamba nti yeddira kati mbogo. Era Faruku n'amu erinnya lyani? Erinnya lya Sentamu. Yali asoose kwewa linnya lya Lugave, yali asoose kwewa lya Semakula. Faruku n'amugamba nedda, ero lya Lugave, ogambye oli wa mbogo. So yagenda mu mbogo neyewa erya Sentamu. Kaakati bwana Sentamu Tamale Junior, wuliriza bino. Anyway, kuba mbadde balaga ekyaliwo ku olwo nti bwe yamala bwe yateekawo bwe yannyonnyola nti ye n'embogo agivuddemu, n'enkima agivuddemu, talabanga abantu basirusiru nga bafamire ye, bafamire be baagala okwerabisa, baagala okweraga, baagala okwetuusa buli wamu, baagala okwetekesawo kwetonda, biki ekinaga nze sola kwetonda, ffe tetusobola kwetonda. Ye ne maama we tebaakola ki, tebaaliyo. Kaakati twazembye okulaba meeting eyamugobye. Mu meeting eyo nalabaddemu benasobola okwetegerezaamu, bakuta akatambi kamu ke kasatulete nga buli wamu. Naye Muzeeyi Ssali yabaddemu ng'atudde wali mu ntebe abalaba. Then mwabaddemu bannamwandu abasobodde okutegerekako Mama Junior abaddemu. Then ne nnamwandu we side zeri ew'omugenzi yasooka okubeera naye yabaddemu, oba mukyalo omukulu ow'ezzana yabaddemu. Mwabaddemu n'omwami omulala yaviiriddeko Tamale okumugoba akatambi ngenda kabazanyira mukalabe bulungi nnyo. Omwami oyo yabadde asaayogera n'alaga nti nno Tamale actually yamuyise mu balala nalabyemu mwabaddemu abakyala badde basenga ba Tamale. Bakyala be ne basenga ba Tamale ono omuto Junior babaddemu. Naye omwami yagambye nti situka ojje wano. Yabadde adde mu ntebe kwati ng'agaziire. Asituka ojje wano. N'agaana okusituka. Oluvannyuma yamaze n'akkiriza n'asituka. Bwe yasituse n'agamba nti munzikirize ntangaaze. Ne bamugamba nti tojja kutangaaza wano. Tojja kukkirizibwa kuwogera. Era tokkiriza tolina kyogenda kukola ki? Tolina kyogenda kutangaaza. Kati akatambi ke batuleeteddeko kalaga nti babadde batandise dda okuwogera era babadde batandise dda omuchallenging. N'omu mulimu neyadde yamugobye dda mu famire kozi ye bw'atandika okwogera yagambye taata yasazeewo dda, kasa taata yasazeewo dda. Kitegeeza taata Ssali yadde yasazeewo dda okuva mu omwana omuvaamu. Bwe bamulesiza okutangaaza oba bwe bamulemeseza okubaako kyayogera nga byabadde atesitese kwe kusalawo okufuluma meeting. Bwe yafuluma meeting ebigambo bamwolekeza bye bino. Bagambye nnyina omwana oyo mutwale gye wamuzaala, mutwale ewaabwe, ffe oyo si waffe, oyo si wankima, oba agende akasubi akamu naye kava olwo omukyali yadde mu kiteeteeyi kya yero. Akasubi akamu naye kava ku bbaati, ennyumba tejja kutonnya. Ennyumba tejja kutonnya. Kale akasubi akamu kaba kavudde ku bbaati, ennyumba tejja kutonnya. Tamala nkulaga nti yasoose n'afuluma n'akomako nga mu parking awo n'amala n'akomawo era asooka awuliriza bye boogera. Ne bamugobawo nawe we yabadde akomyewo we wasitukidde omukazi yabadde mu kiteeteeyi kiringa kya yero n'amugoba nga bwamukasukire amayinja si mayinja ate amayinja gavudde zabadde ndowooza ngatto kubanga babadde balinga batudde mu ludiiro naye engatto ezabadde ze baggyemu nga bayingira mu kifo ekyo alaliko zikasuka ozimukasukira n'omuvubuka omulala n'asituka simanyi oba yadde asituka kugoba mukyalo ono oba yabadde asituka kugoba Junior naye ne bamugoba okakana nga bamufulumizza gate era mukufulumya gate ne bagamba oyo agende actually n'omusajja omu yagambye nti bagenda kuteeka n'akatambi akamu bagateeka n'obutambi ebyo byakwatiddwa ku poliisi nti walabibwanko mu maka ago ayolebwe kubanga bamwawudde mu kika ky'enkima bamuggyemu bamugobye. Naye omwami omu obwedde alumiriza omukyala omwana wo omulabi omwana wo
omwana wo laba akuswazizza ekyo kyo kidde eri Maama Tamale Junior. Maama Tamale Junior banna Maama Tamale Junior omwana oyo wamukuza otya? Omusajja gwe yaddira mu bigere Tamale Senior si bw'atyo bwe yali bwe yayisa newankubadde nga ye alaga nti ayagala kubeera nga taata we, si bw'atyo bwe yali. Kakati omwana afuuse ekizibu eri public, afuuse ekizibu eri family, afuuse ekizibu naawe gy'oli. Akufuukidde tabbu, akufuukidde kye baawalula, akufuukidde ekyoneena. Bwe yali akola interview gye buvuddeko emabega yagamba nti gwe weka ayinza okukola ki? Gwe weka ayinza okumutuuza n'oyogerako naye. Kiki osobola okukola bukyanga byonna bibaawo? Omwana oyo yakeera ku makya n'avuma kitaawe ebigambo biyitirivu ng'akyalina mulamu. Entabo yava ku bujingo bali mukwatagana ku nsonga za bujingo. Sirabanga omusajja mukulu, akasajja kasula mu mwenge, siranga muntu adda mu mwana n'amuvuma ebigambo bwe bityo, ebiki ne ngamba ate nange sirabanga mwana adda ku kitaawe n'amuvuma bw'atyo. Maama Tamale Mirundi Junior, where are you? Omwana ono nga asiriwala ayonoonekera mu public oliwa? Ono mwana mwagana yabafe ng'omukulu yabafudde. Newankubadde ayagala kubeera mu footsteps za taata we, but not that way. Si bwe batyo babikola. Kati omwana avudde ku level y'okuvuma abantu bano abeero, agenze ne mu family munda. Omanyi ekitegeeza omwana okweyawula mu family munda nga tewali amukubyeko luyi, tewali amuloze, tewali abbye ebintu oba bya busikaawe, oba wabula his own discipline, his own making, nga bwe yeekola embeera ze zimwetedde mu family omuwanduukulula. Omwana wamukuza otya Maama Tamale Junior? So mu mbeera eno era Tamale njagala okutegeeza bantu bangi buli agambako gw'ovuma wakera n'ovuma Magala, n'ovuma ani, n'ovuma Ibra, bantu bangi ogezezzaako okubanga okola ki? Ogezezzaako okubanga obavuma. Naye wuliriza kino, abantu abo olaba abaakuzaala lukuse be baasooka okumanya ffe nga tetunnakumanya. Abantu abo abaakuzaala lukuse be baasooka okumanya ensi nga tennakumanya. Era abantu abo abaakuzaala lukuse be bagenda okusemba ku ntaanaayo iffe nga twavuddeyo dda. Oba kyenjogera kikola sense? Abantu abo abaakuzaala lukuse omwabadde taatawo Sali ne basenga abo ne bamaama bo be baasooka okulaba ffe nga tetunnabakulaba, ate era be bamu abagenda okusemba ku ntaanaayo ffe nga tuvuddeyo. Era be bajja okuddangayo again and again. Abantu abo b'ogenda oziikwa nabo ku kijja kye kimu, si ffe. Wagamba bango banga ntandika family yange nga ntandika ekika ekyange biki olinga ali ate neewuunya mwana gwe. I'm sorry to say this. Neewuunya omuntu nga gwe agamba nti wasoma naye nga tolina magezi. I mean nga tolina common sense. Amagezi gano agamba oyinza okubuga naye tolina common sense. You lack common sense. Tolina magezi gano gabala bintu. So what do you lose? Ofiirwa ki? Wagenze mu meeting ya family nenge ekuyise. Kitegeeza wabadde rodda okukkiriza mu bibagamba. Wabadde ofiirwa ki? Okusirika n'obalaba beboogera ne bamala okwogera beboogedde n'osimbula moloka n'ogenda. Were you losing anything? Mukulaba okuko wabadde olina kyofiirwa singa wasirise ne boogera kubanga of course gwe musobi agwali mu nsobi. Kitegeeza buli fumu lyadde balina okuba balina ddi kuba gwe. Kati gwe ng'omuntu mugezi wabadde olina kusirika busi ne boogera ne bamala ne bakwesonyiwa ne bamala ne bagamba meeting ekoze ki? Meeting ewedde. Wabadde ofiirwa ki? Wabadde ofiirwa ki Tamale Junior? Okay. Waliwo nampereza message nagamba nti oyo bw'atyo. Kale katono Tamale Junior, nze nkubuulira ebintu byokola togenda kufunamu. I'm telling you as my young brother, togenda kufunamu kino ekintu nkikubuulira. Ensi tebagiramulanga gwe bw'ogiraba.
tambula ne family yadde family teziyamba yadde ngana teziyamba tukimanyi bulungi nnyo nanga ayogera anonyeza kubanga family yange oba oli awo tetuli siri bulungi nnyo nayo naye ate gwe musaye gwange babeerawo obalika ne babeerawo mu mbeera zaabwe bwe balituuka eyo mu maaso maybe ng'obeetaaza obanga olina ky'obaagaza yes oyinza okubatuukirira oyinza okubatuukako naye benyini oyinza okubako kibaku tukimanyi bulungi family omuntu omukulu akugatta ku family bw'aba yafudde for example bw'abanga taata wamwe yafudde ebiseera ebisinga family ebeerabira bw'abanga bamanyi n'okugoba bannamwandu gwe genda omusajja gwajja okufumbirwa yafa tokyalina kyotugamba genda ffe tubirabyeko mu family zaffe era abasinga bakulidde ku basingle mothers abamu tukulidde ku basingle mothers lwa family naye tetusobola kukola ekyo kyokoze n'obavumavuma okuba ogigoloza at your age taatawo tanalastinga myezi 2 mu ttaka eriyo family ezimu nga kati mwene yammwe mwesemye nti yammwe tewali asobola kutunda byabugagga byammwe sooka mwena muli bantu bakulu abasigadde nga bamulekwa muli bayivu ate taata wammwe naye alabika ebintu yali abigabanyiza bulungi bagambye nti Junior ye musika wekyengera then oba ye Filbert ye musika wezana then John ye musika ow'omusaayi ye musika wa bonna mwenna yabakulira kati mumwesimbe teri muntu ayinza kuva kyengera gyatagala atunda ebintu byezana oba teri wezana ayinza genda kutunda ebintu byekyengera oba mpozi ebyekyotera naye nawudde mbu John kati yavenza okuba ekyekyotera mwe muli bantu bakulu naye family nga taata bw'afa okubonaabona kwamwe kutandikiraawo ennaku yammwe etandikiraawo gwe weesiimye wagambye oli plandi mulekwa okubonaabonako emibeera ennungi etandikira taata we yafiiridde bw'ogamba lokampya okola bintu ya bbeeyi weeraga ng'omuntu ng'omuvubuka kale kubera okosa okyali muvubuka era okyalina n'amalala g'ekivubuka ge gakusumbuwa tewali kirala naye njala nkutegeeza Tamale Mirundi Junior nti ensi tebagiraba nga gwe bw'olaba era teringa gwe bw'ogirowooza bano abantu b'ojolonga nagambira bagenda okusemba ku ntaanaayo ffe nga tuvuddeyo sinakindi ffe n'abamu tetujja kujja gw'olowooza taatawo Tamale Mirundi Senior bonna ensi yonna yamuziise naye omanyi ensi ebadde eraba content we omanyi ensi ebadde emunyumirwa lwaki ala tebamuziise abamu nsi twabaddeyo bantu batono twali badde bangi but compared ku namba y'abantu abadde bakonsuminga wakawe bangi soda bwe kityo bano bakasunda basa bakwewaza ne wepanka ne wepasida ne wekola ate ne wekola otya bagenda kukuleka wo bano abantu bebajja okuba meeting nga omulambo guguli wali sina kindi oyinza okwogera oyo sali oyo gwolabanga omusajja omukadde yajja okusalawo ku kye kirina okukolebwa ku ggwe paka last nze nkuma legacy ya kitange taata wange yagana twetonda taata we yagamba temwetonda yali atuuse okufa oba gwe lwaki nti omuntu aleta okufa akola ebitali bya bulijjo ojja kuleta obutambi wala katambike nebyo kotadde ku page yo ojja kubuleeta bwonna mbu ffe tetwetonda naye bwe mwetetonda mwe mukosebwa era gwe tokimanyi ng'oli musajja muganda gwe tokimanyi nga baga nti gunsinza ali wa bitono bwe weetonda ensobi endala ezadde zikolebwa zikendeera lwomwayi gwe nabaga nti okwetondera bintu kyotakola si kirungi naye abadde awansonga ze okwetondera abantu nga sigwa abakusobya nti si kirungi waliwo ekibeerera ekirungi bwe kibanga ekintu Tamale Mirundi Senior kyakola yakikola ku lulwe naye ne kiyingira mu family ye then family esobola okuvayo ne yeetonda ku lwa bonna okiwulira bulungi kakati ekyo Tamale Mirundi munange kyewakoze si kirungi ne family nammwe nja kubasaba abantu bano omwana ono yadde yakuzibwa bubi mama yamwonoona azaala ekibi akiwongera mama Tamale Mirundi wayonoona omwana mama Tamale Mirundi kyonna kyolina okukola okutereza omwana n'ogwomanyi naye wayonoona omwana naye badde ngamba nti muzeyi Sali
oli musajja mukulu nze I believe in Muzeyi Sali live alone no Muzeyi yakugobye niba nabalala de sibamanyi naye nga egenda ba Muzeyi Sali jakwatamu ebintu Muzeyi Sali is a diplomat. He worked in UN ebitongole ebyo tosobola kola mu UN obeera ng'oli bote njagala okukusaba Muzeyi Sali yadde ono omwana yakoze bwato nga bwe yakoze badde nkusaba busabi mu meeting nga tomu meeting de mu group ya family just meet him mukubire simu omusinkane kubanga ayina no baya badde n'ensonga by the way kuba wali oyo mwami yabadde akubiriza meeting yamuganya okwogera bwe yamuganya okwogera mwandi badde muwuliza ku kike nga Tamale senior nafuna omukisa nabeerako nawe naye nga bwe mubeera ku kamera ayogera birala ate bwe muvaako ne mudda mu lwali lwammwe nga ate munyumya birala yali musajja akyukakyuka so omwana ono Tamale mu tukanga n'okubuuza naye abalabe banga ani mulabe wange omutuufu naye nga ekyaso akyogera ku kamera kubanga kiba kimukuba naga hane kati mpezeza abalabe kati n'abankuba simanyi bafuutuka ba mu sayidi ki nga muli awo nze nabeerako ne Tamale mirundi senior ne batuwaabira ku ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo ekya UCC ne batuyita tugee tusinkane oyo yali akulya UCC bikyere yali mukazi ebiseera ebyo yali ani maama yali mukazi engineer something linnya ndirabidde yali mutabazi by then engineer mutabazi yali avuddeyo ne waliwo yali azzeeko awo Tamale ne mukuya ne Muzeyi batuyita ku UCC twetonde nangamba sisobola yo mukazi amanyira ayagala relevance ayagala kufunira kuffe ayagala bamulabe nti naffe twatu actually Rodrick Lwabogo and friends bawaaba bana ne balala bawaabira bakasukuba ani bani shezo zona ziyabeera nko ne bawaaba Zeyi nangamba nze sijja bibeera ana esikulaba yo togenda yo nenze nali manager wa station nga bwe sigenda station bayizo sazamo license yayo ebisero nali manager wa ABS TV ya Mugenziga so nakwate kubo nengenda ku UCC nensenkana omukyala nambulira emisango gye tulina nambulira ne butya tusobola ojijjawo era emisango negikola ki emisango negivaawo mu ngeri gye gyavaawo naye bwe nakomawo ne mugamba Muzeyi n'abagenze ku UCC nabaddeyo nagamba bagambye eki bagambye bati ne batubere nagamba abasiru naye eyankambwalira wali eri togendayo ku luli eri kwawe yali abingamba tiyaddamu so kyengezako okulaga nti nono omwana Tamale mirundi ayinza okuba mu meeting omwe yabadde ayina ensonga nga singa mwamwadde obudde ne mumuwuliriza osanga ndibadde ababulira ensonga lwaki akola byakola kubanga omuntu akola ebyakola ateekwa okuba nga tali yekka nze ku kye nalabye Tamale mirundi yanga tali yekka bw'abanga ntali mentally disturbed ayina ebyekika ebimusumbuwa bw'abanga si byakika bimusumbuwa yetaaga kubuulirira oba kwogerako naye nga muntu. So in this case I request Mr. Sali to meet that young boy. Actually the only person who can appear in that meeting Mama wa Tamale Jr. Or either you can meet Mama Tamale Jr. alone, then after you meet Tamale Jr. himself, or either you meet them at once. You meet Mama Tamale Jr. and Tamale Jr. at once. Three of you musobola okutuula ne muteesa n'akubuulira because mu bantu abangi ayinza okulemerwa okugamba ki kyayagala nakyo kimukozesa byakola. But when you are 2 or 3, he can tell you why is he doing all such things. Lwaki akola ebintu ebifanaganako bwe bitu. Otherwise bwe munasigala mu embeera agenda kusigala nga abakuba, agenda sigala nga abavuma, agenda sigala mpaka bwaliwulira ndowooza nti kati kyakoze akikoze era yes. But in this case mu meeting babiri oba omu ajja kubuulira
aja kubuulira kubanga naye kimuswaza biswaza baganda betwali mu kusiko muwala yagamba nti taata mubadde yatwaba wa taata nono Tamale Junior naye muli baddembe okusigala nga muvu mu mulambo nono bw'anaaba yagadde anatula ku drawing board ne yeezuula kitegeeza nga family ne byebadde oyo mwana byakola family tebyagalangako era baamuteekerawo nti anatula ku drawing board ne yeddamu n'ayetegereza embeera ze n'addamu neyetegereza byakola ki bwabikola kitegeeza nga family nabo tebaagala byakola kati Mr. Sali please meet this young boy oba n'ekirala kale mu meetingire mu family gyavaamu eyekyengera maybe the Kyengera people baganda be mama we they can tell you something ng'omuntu omukulu ojja kutegeera naye bano bajoni bano bonna bajja kubayisaamu eggala ajja kubavuma ate Tamale Mirundi muna ekyewuunyisa nga takozesa drug omwenge agunywa naye twanywa bino njaga bekyebyo twandiga bintu benjaga mujjako so nja kuddayo eri nti Tamale munnange gwe kirungi olina famire ate famire ye ebadde egezaako okulabika nti ebeera wamu naawe naye eri abantu nga ne famire tazirina nga talina nagwayinza kwogerako naye ofudde maama w'ekivumo tetumanyi oba bambi omukyala ye yalaga gyala n'atakukuza mu mbeera nnungi oba wagenge wala ntaatawo nga ye yakuwunzawunza bw'otyo naye ate watugambako nti maama we ye mukazi gw'owuliriramu era yekka yasobola okubaako kyayogera n'omuwulira so mu mbeera eyo badde nkusaba munnange wulirizaako kunyoka amaziga nkyemanyi nti maama we ali mukaaba amaziga ku byalaba okola ng'omukyala yafumbula mu family eri kati eri mu kumuvuma buli kimu kizza ku ggwe omukazi musiru abaana be basiru biki nga olaba omukyala w'Ekyengera ne maama omwenyini enjaga nti mukyala mukakamu kubanga tumuwulirangako tetumulabako ng'ayogera okugyako kulumbaawo tetunaba kulaba ku maama Tamale Junior ngo baali ku social media baali okola biki naye uli eri mpozi ne baakukuba amannyo twagamba nti abantu abaali bakuswalira olwa taatawo bwe yavaawo kati bakyakuddamu kuswalira bagenda kuyisa bubi actually they can even hope to eliminate you. They can opt to eliminate you from the public. Omukazi yatuse nogamba nti fe baganda bwa hamu gwe gwesibako hamu mwesibako bwesibi naye fe basenga abo abatuufu oba omukazi owamuwulidde kitegeeza nine gy'obadde okuba oluseke bano abantu basobola okukulemesaayo ye Hamisi Kigundu gwe weeteekamu yeeza empisa z'oyisaamu zaayagala. Bwe mwali muwa testimony ku Hamu mwatulaga nti Hamu yakwata amaduuka n'abawa mukoleremu banyoko n'abawa batundiremu gabwerere so omuntu akoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo akutta amaduuka gabawadde mukoleremu ku bwerere kati obeera oyagala ekisinga ekyo bweyagala ki Tamale Mirundi yanga beeramu Tamale Mirundi yanga otherwise ebintu byokola bya kisiru nnyo kakana kati weegobye mu family toyina mukazi toyina baana tunatandika family kati oyalonga nti oyimiriddewo bwoti kubanga oba weegobye mu family ne baganda bwoba weegobyeko bonna bankima weegobye oba weegobye ku muzeeyi Sali ne banne ne bano bakulu bo ng'ogenda sigala na maama wo ne baganda bo ne all in all kyonna kye wasazeewo okusalawo okusigala kuli mu ngalo zo oli musajja mukulu sikukondaminga nnyo olwaleero but nkusaba osabi oddeko ofunemu ak'obuntu like amagezi gaddemu gakukyalire otegeere family yesi si nnungi naddala ku bintu ng'ebyabagezi naye kati ondulanga family ya Tamale Mirundi tewali kibagenda kubba mwenna abaana muli bakulu muli bagezi sisuubira nti muzeeyi Sali agenda kubabbako ettaka sisuubira nti muzeeyi Sali agenda kukwata takisi za tamu azirye musobola kati okutegerera ebintu okujjako ate mmwe bennyininyini mwe abaana nga mmwe kuba mmwe mwenna muli bakulu ate muli bagezi mwenamu balooya mwenamu badokita mwenamu bagwe n'abalala mmwe musobola okweryamu olukwe ng'abaana ba Tamale Mirundi senior naye nga bwenda ba family yammwe teyinza kugenda maaso nakutwala bintu bya Tamale Mirundi senior nga mwe muli kubanga mwe muli bantu bakulu so family esooka kuba nga si nnungi
oba family zonna nga bwe kibeera ng'omuntu omukulu afudde abaana ne bababonyabonya naye si ku family eri ng'eyammwe eyammwe ndaba nga y'abantu abategeera era ne baba tebategeera tebalina bagenda kubatwalako bye banaaba batutte mwe mugenda okubyetwalako nga gwe Tamale Junior okutta ebintu by'Abaganda b'abekyengera n'obitunda n'oweri n'akwata ebintu by'Abezana n'abitunda kyendaba mu family yammwe. So ebintu family zisigalawo wabayo okubanyagana wabayo emikolo gy'abanyoko wabayo emikolo gy'abaana egyabali kati oyaga nti ebyo nabyo byesambye era bakola bakugobesenga jambiya bakugobesenga kuba omusajja atuuse noga nti bagenda bateekeyo n'obutambi ku poliisi ndi bulabibwangako mu lujja luli bakukwatenga bukwasi ekyo kyotuuseeko ninga kiki ennyini kyokoze ekikubya ekikozesa oba ekikugobye waka mu mbeera bwetyo. So Mama Tamale mirundi ke kaseera naawe obeeko kyokola ensi kekuwulireko bano abaana abatambula Tamale nungi bano abasajja basayimo bakasuku luli nali mbanenya naye kati nategedde sikyabanenya n'omuntu nennyini yeetaaga okwera nga yeenenya yekka kuba oba ye yeesabira zi interviews ezo yakeera kumanyiraga nti evudde ku interviews zonna ngenda kubeera ku channel yange ba YouTube mbazudde mubadde munkozesa era nga awo n'atwala bubi nnyo kasuku kubaka kasuku yakyaza Pastor Martin Sempa n'amugamba agende bamubuulirireko n'ava obineki ne kasuku tewayise wadde naku wiki emu nagenza omulaba nga ali ku The Final Channel nagenza omulaba nga ali ku gospel live ya Sakozi nagenza omulaba nga ali wa Zubeda executive media ninga kati gwe abadde agamba muno tebakulaba togenda kunamukulabikira ku ezo channel kubanga bakukozesa ate egwomu so nenkitegera nti naye alimu ebitali bituufu olumu agatta n'ayawula analemera okwawula agatta n'atayawula Tamale mirundi alinga obaki. So mutabani mvuka muto njagala obeere muntu mukulu oddemu ku magezi onoonya abantu abakuvunanyizibwako ebyo kyankule kyagule nova meeting bali balina busungu naye basinkane bali be bakulu bataatabo be bataatabo ekizibu kijja kutuukako nga beweetaaga onfuna bulungi toddamu ebyo ali toyamba nabo tovuma bantu gwe sigala ku social media zovuma buli kyoyagala naye family ogireke tovuma family ye muntu asembyo ddala okubeera gy'oli be bantu abagenda okusembyo ddala okubeera gy'oli ng'ensi yonna neekuwanda okuludde yadde abantu abamu balina bias ku family naye family yeesomberayo ddala yadde nabo family zikola kinene nnyo mu kumalawo enkolagana naye ate era naye zikola kinene mu kuzikomyawo kati nga family ey'omusajja ono yali polygamous ey'omugezi Tamale nti abakyalo weno oweri abaana mubeetaaga mwenna okubeera ekimu bwemanga benjogedde birimu sense nja kusaba obitwale obipikinge obitwale era bona oba betutte ensi ejja kukwanguyira Mukama Katonda abakuume mbasaba okuwangaala bulungi mubeere n'embeera esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa musubscribinge mulayikinge mucommentinge era mukole buli kimu ekigwanira abalina business nga mwagala tubalangire ku mukutu gwaffe gwa Kimbo Updates munkubire ku 070773 ja kubanga business za mwenziranga bulungi nnyo era tujja kubanga tubategeeza nga bwe kiri so njaga kubasaba nti mubeere bulungi era mwera babambi mungere oku channel eno okujiboostinga okujiboostinga nga mulaba nga mukomentinga nga muteekako ebyenjawulo n'okusharinga n'ebyuma bimwagadde okumbuuza mubiteeke mu comment awo n'okubaako kyemwagala abagala bakyaza nga olina ensonga ebaninga osobola okunkuba nga onkubirako esimu ekisobola okwabika nti tulaba butya bw'onoobeera nga ate tukukyaza nawe n'otuusa ensonga z'obanga olina ensonga zoyagala okuba nga otuusa eri public oba eri eggwanga kale mwebale nnyo mwebale ddala emikono gyange kambasabe mbasiibulire bwano mbeere bulungi era mweraba.